fire, energy, endongo, atenga ne music omupya tukyaleeta. Tugenda basula muno oluyimba olupya ssaawa yonna. Kyetusaba buwagizi bannamawulire kyenyiza okubajjukiza mwe mutandikirwako okutegeeza abantu ebintu bye mwagala bategeere. Buli lwe mwagala okutegeeza abantu ekibi bajja kukitwala, buli lwe mwagala okutegeeza abantu ekirungi bajja kukitwala. So ebiseera ebisinga ku mirimu weegiti nga talent, because tukolera abantu, tuyimbira abantu, so si bisolo. Abantu abo ebiseera ate nga naffe tuli bantu, abantu abo ebiseera ebisinga bwe muba mubategeeza ate mutuuka ku kintu nga kyammwe nga B2C tuli basajja Bannayuganda, mukisoosowaze mugeremu muteekewo embeera abantu bategere nti ate ng'Omunigeria tannaba kujja Uganda tulinayo abasajja baffe, tulinayo abayimbi baffe ba B2C, abakyala abayimbi abalungi, tulina abayimbi mu Uganda muno abasobola okutukolera buli omu kyayinza okukola n'abatali Bannayuganda. So tutandikire wano twewagire, tunawagira n'abalala. Zibadde nsaba twongeremu awo okuwagira. Bwe munajja Freedom City nejjula, bwe munajja Mbifu byonna nejjula, n'abalala bajja tegeera nti tulina abayimbi mu ggwanga, kubanga music tumulina weewaawo, si bwe kiri. Tubayimbidde akabanga akawera. So bye bigambo byange, mwebale nnyo okujja, tusaba tufuna akaseera kalungi. Ndowooza baganda benkasooke boogereko nammwe before nga tetunagenda mu bibuuzo. Thank you. Bale tubaniriza mwenna, amannya gange bampita Bobby Lash okuva mu B2C. Ndi musanyufu nnyo okubalaba ku lunaku olwaleero, kubanga waliwo oyinza okuba nga wayise waliwo abatasobodde sente lwakuba babadde tebasobola kujja naye waliwo ebibakwasaganyiza. Naye tuli basanyufu nnyo okulaba ku bannamawulire, abasponsa baffe bonna bane tubeeyanza balunya promotion ey'amaanyi era agenda okukola amawulire mu Uganda amalungi. So bigapoleso ebigambo byange Mukama banjagalire. Yeah, thank you so much. Bannamawulire, media fraternity yonna, basponsor baffe abalungi, abawagizi ba B2C, the B2C soldiers, mwenna tubaniriza nnyo ku press conference eno ekuliddewo ddala omukolo gwa 19th of August, B2C live in concert. Concert yaffe yasemba yaliwo mu 2018 era nga concert eyo kyali kigula lugi oba kijjako lufu ku maaso. Concert eno eddako ya kusimba musingi, omusingi gwogenda okuba nti kati B2C ddala yeno B2C. So we are promising you the best of B2C that day. Olunaku olwo tugenda kukola ebintu bingi nnyo by'otannalaba by the way mu concert naddala wano e Uganda. Ebigambo ebisinga baganda bange babyogedde, so kijja kuba repetition okuba nga mbiddamu, naye nga tweyanziza nnyo bannamawulire mwenna. With due respect, tubaagala nnyo, basponsor baffe mwenna tubaagala nnyo. Mukama batwere omukisa. Thank you so much. Any questions? Amanyaga Gavanta images pro shoots represent photo images from Barara Direct. So my question is, we seeing the posters of Barara, but we didn't see any Barara artists there on that poster. So I was talking to the manager. I'm the one who was taking the manager by now. So I've traveled from Gamanti to say so again to say one way. Nasibia kunanga masima kusibia simu nata de mtu angeni ngamba kaangene ndugeko benara bihostel kati
tusaba busabe sigamba bakyabuzo naye tusaba busabe muturecognize tubeerewo zinga abayimbi b'embala naffe tulina abayimbi ab'amaanyi musobola kukyusinga bomumanyi kuba kati engeri gyemanyimu abantu b'embala I have been taking pics most of the shows. Manya abantu b'embala like bawagira nnyo abantu abeewabwe nga batandikira kuba abantu beewabwe abasapotingira ddala nabesenfu kati ntunire mu nsonga eyo kyembadde nsaba. Okay, babale nnyo era ogenda kuddibwamu. Waliwo n'ekibuzo ekirala? Waliwo n'ekibuzo ekirala? Ekyenga bano bajja kibuusa amaaso. Baganda wange mbalamusizza ndi YouTuber kino mbadde nsaba kibuulize ba YouTuber bannange ebiseera bisinga ekyokulwa ekyamaanyi muteekako copyright ku performance zammwe tusaba mukitangaazeemu oba tunajja oba mutugambe mujje tubakuba strike bagenda kukola live kizibu no bakola semi live okay kulwa balunywa promotions njagala kuddamu omwami avudde embalala matches ku poster tekuliiko bayimbi b'embalala but we've already contacted abayimbi b'embalala and definitely abayimbi b'embalala bajja kubaayo ku Ajib Motel nga baperforminga alongside B2C. So omuntu ali embalala abeere nga ali rest assured nti bajja kufunayo n'obweshongorro obw'abaana b'embalala. Ku kibuuzo kya kyengabana, I think I'll give that to the group. They will decide who of the three answers that. Uganda waffe okuva ku Galaxy Victor ekibuuzo ekyo ekisookera ddala olabika tewafuna ka research kamala naye ensonga ezatawukanya ne andi tezaali za kivulu oba management yaffe ensonga twazirambika bulungi tenjawulo yali mu kirooto kyetwali tutambuza ffe nga group wamu ne management eyo. Actually abatumanye a bit closer tetuwangako nsonga eyo nti twakuba tetwafuna oba tetwaba oba tewabbiwa oba mu nsonga eyo bwetyo wabula tuze tubanyonyola twalina difference mu ngeri y'ekirooto kyetulina as a team ffe ogaseko ne management eyo so kikyasinga oleeta enjawukana tekyali kya ssente so ku lw'ensonga eyo ebintu bya ssente before you go into anything era naffe twali tukimanyi kyetwayingiramu ne kyetwali tunafunamu twakimanya era twakifuna so abantu bonna abajja ku concert yaffe nga 19 mujjenga muli musuubira okusingira ddala okunyumirwa because kyetusinga okukola ebintu bya ssente tujja bikolako nyakageri kekiri nti nokugabana kuba kwaffe ebyo bitulekere mujje tubakuba endongo munyumirwe bulungi. Thank you so much. By YouTubers, ekibuuzo kyo omukulu kye yabuuzizza ekyokuba strikinga music oyo ali distributed by companies tubuziwa authority nga tetunaba nakola concert okubanga zimonitoringa music waffe wazanya wonna so we are only authorized as a group to upload our music and everything that belongs to B2C. Ekyonna kyonna strike gyofuna teva waffe babuleva bantu baliwe tukwasa music oyo so bw'oteekamu oluyimba lwa B2C mu kintu kyonna they will definitely strike you and tell you oba
baludekayo ne basigala nga tufuna royalties ezo. So authority fete tugiriranga abantu wabula distributor ba music from the start. Senga tugamba nti Crocs tugenda fulumya oluyimba gye luli already. Omuntu yenna addamu okulu-uploading bagenda mu striking. Yeah, baba mu striking. So even the video you upload, because me I remember those days episode bibikadde nagezaako teeka video ndoza alimu oluyimba lwa Good Life. Era mba nkyali awo nange ne bangamba oluyimba luno doesn't belong to you. Ne baddamu ne bakijjayo video. So andoze ekibuzibu kiri awo wabula tekiri kufe. Performance. Yes, ne performance. Kasita mbamu oluyimba nga luyimba nga ffe abayimba. Yes, na performance gye nateekayo nali nyimba luyimba lwa Good Life ku radio yafa kubukedde. Yeah. Gundi one Lugogo, the Kololo. That's when it happened. So performance nazo was striking. I can understand where the YouTubers are coming from. Naye nze ndi wakati wa bano nammwe banoonya sente nga nammwe bwe munoonya sente. Music oyo ye ali out of the way. Content muginoonya, maybe mwogerezeganye ne promoter ne manager waabwe Enoka bayinza okubawa access backstage. YouTubers nga afuna eddakiika 3 nga aline B2C backstage before concert. It can be wonderful kuba tekirabikangako. It's the first of its kind. That is an off the head kind of advice I'm giving you. Content tabera necessarily nti ali wali maaso wokka. Thank you. Acting body gye tukolagana nayo ena right to performance naddala music waffe nga tuli twali tujjuzaamu waliwo wetwalina webalina rights ku performing wetuba nga tuli muyimba amaloboozi ngaffe tulimu balina right ku kintu ekyo. So mbumpimpi ndowooza kyobadde otegeeza content ali sold already owa okuyimba kyobalaba era ne bwe tuyimbawo ne butuyimbawo abagezezaako kikola kirina engeri gye kiba ekyenjawulo naddala ku performing music gwe twateeka music wa B2C okitegedde. That's the issue. Semi-live ne live tulina ennyimba ez'enjawulo. For example, Yako kumenyera ng'amapiano, it sounds more better with the semi-live touch. So tugenza nnyo details kati mu production wa event kyembadde saagala naye of course waliwo music omu agenda otambulira awo. Exactly. So nekiri kyegambye the whole thing is the music, the performance eri sold to a particular collecting body. I can add something small. No have a live. Nga rhythm jakuwa. Kwatakana ne recorded, it is still striked, whether it is live or not. I am working in the studio where we do covers, but even if you're playing it live, na tukutuyimba B2C recording kuba live na keyboard, as long as you're playing what is in the recorded, it is striked. So the issue of whether it is recorded or semi-live or not doesn't hold too much. Sigamba nti lunaku lwa B2C okitegeera n'omuntu mulala asobola okukeera ku makya olunaku olw'enkya n'agamba agenda teekayo konsati ku lunaku lwakiga 19 August tetusobola mugaana era abawadembe. So tetukirinako obuzibu nti abantu nga bali abangi ne bafaani baba artist ab'enjawulo mmere zaffe zonna in other words tugikoze kutegeeza bafaani baffe kubalaga wa gye tuvudde nawawe. Abantu tebalwane kweri mu kivulu. Bamama baffe tebalina dde obuzibu tebaswanadde okulwana bafanire abakyala baffe teri agenda kulwana kubanga era bakimanyi nti buli omu alina waafuniramu osegedde bakyala baffe kigambibwa nti
The main point actually kusembeza mafani na kulifu tumanya big so mgena manya bintu bingi mgena kuya guys tukweka ili ndio mkajari tukweka ili